Webale kubanga okyali nange kitundu kya kusatu ekyomunyo kusatu ekitundu kino katukifuniremu ate amawulire agavudde mu nsiike ey'ebyemizannyo. Olunaku lw'eggulo twakutegeezezza nti General Hazem Hosni mugenyi mu ggwanga lyattu Uganda ono yakulira omuzannyo gw'okukuba ssabbaawa ku lukalu olwa Africa. Olunaku olwaleero akyaddeko ku kitebe kya poliisi e Naggulu. Tiimu eya poliisi evuddemu abantu b'enkizo abalina ebirungi bye batuusiza ku ggwanga lyattu Uganda omuli Joshua Cheptegei awamu ne Stella Chesanga. Ekitongole kya poliisi kiyitiimuse nnyo mu byemizannyo nga balina klabu y'omupiira eya Police FC mu misinde gye bali nga Joshua Cheptegei ne Stella Chesanga mwe bava. Mu muzannyo gw'okuba ssabbaawa mu futi shooting beekansa era olunaku lwe bakyaziza kuli omuzannyo guno ku lukalu Africa. General Hazem Hosni ku kitebe kya poliisi Naggulu ng'ono awerekeddwa akakuli omuzannyo guno mu Uganda ani mu ngoma. And competitions in Garuga, we have been with the police at this range, and it was sold off to investors because it was leased land. So we thought now this time we have to get our own home. Okukyala kwe kugendedde okufuna obuwagizi bw'akulira poliisi mu Uganda ng'atwala omuzannyo guno mu Africa agamba nti bakwa Uganda ssaako ne klabu ya Police FC ebikozesebwa eby'obwereere singa bakwatiza wamu ne bafuna ekifo we bazannyira omuzannyo guno. Today was a positive meeting that we found the ways to have a cooperation between Africa, Uganda and the police. In that way we can put Uganda as a good step forward in the shooting. So I encourage this meeting and we're looking forward for the next cooperation between the Federation and the police departments. Andrew Solowino omukwanaganya w'ebyemizannyo mu poliisi agamba nti kino bakukisa ku mwanjo. So he's going back and look at what capacity he can start helping us now. We are ready to cooperate with him and to follow whatever. So I would like to thank him and thank the Federation for bringing the General to police because I think expertise, I think the game will grow. The shooters are available. Just need some polish. Munaku 3 zamaze mu ggwanga abangudde abaddukanya omuzannyo guno ssaako n'abagutendeka ng'asuubiza obuwagizi okuva mu kibiina ekigufuga mu Africa ne mu nsi yonna. Wetwogerera Uganda eteekateeka kuzimba bye bazannyira muzannyo guno ekimanyiddwa range ekiri ku mutendera gw'ensi yonna nga kino kye kijja okuba ekisinga mu buvanjuba bwa Africa. Kabenga Yusuf, Soul TV, Omunyo.